mwezi ogwokuna Dr. Stella Nyanzi yasamaze eggwanga bwe yeeyambula engoye kumpi kusigala bute ng'awakanya kya Profesa Mahmood Mamdani okumugoba mu ofiisi ye. Ekyaddira kya Dr. Nyanzi kuwumuzibwa ssaako okuteekawo akakiiko kabulize ku Neisa n'entaba wakati we ne Mamdani weeva. Olwaliro akakiiko kano ak'abantu abataano kanjudde alipoota yaako. Obutakkaanya wakati wa Nyanzi ne Profesa Mahmood Mamdani bwava ku kya Nyanzi kugaana kusomesa abayizi ng'agamba nti si ekimu ku ebyo byali ateekeddwa okukola ku ttendekero lino. Akakiiko kagamba nti Nyanzi yali yakkiriza emirimu egyamuweebwa nga n'okusomesa mwekuli. Mu kugaana okusomesa yali akontana n'ebyo ebyali mu bbaluwa ye gye yakkiriza mu buwandiike kuba akakiiko kaalaba nti omulimu guno gwaweebwa Stella n'ebyo byonna bye twogedde nga mwebiri yagikkiriza mu buwandiike era n'agamba nti ajja kukola. Kati mu kugaana ebyo ebyali bimulagiddwa okukola yali akontanye n'ekyo ye kennyini kye yali akkiriza era ng'ekyo kimuleetera okuba nti akakiiko era kazudde nti n'akola ku nsonga z'abakozi mu ttendekero lino alina ensobi. Agamba nti akulira abakozi aba yunivasite naye akangavulwe olwa okulemererwa okukola omulimu gwe mu butuufu era mu budde. Akakiiko era tekakkiriziganyizza ne byayogerwa Dr. Nyanzi nti mukama we Mahmood Mamdani yali addira ezimu ku ofiisi zino n'azipangisa mukyala we. Okusinziira ku alipoota eno ne Vice Chancellor w'e Makerere azuuliddwa nti yalemererwa okugonjoola enkaayana zino. The Vice Chancellor was taking a back seat in matters relating to staff performance and academic affairs despite the provisions of Section 31(1)(a) which makes him responsible for academic, administrative and financial affairs of the university. Akakiiko kakizudde nti okumala emyaka 5 miramba ennyingiza n'ensasanya ya Makerere Institute of Social Research terondoolwanga ekireesewo ebibuuzo ku weerufu mu nzirukanya y'emirimu. Olw'ensonga nti ebitabo byali tebikerebereddwa akakiiko era kaazuula nti internal audit yalinga ekebera ssente mayiza zeesabye kukozesa naye nga bwe bamala okukozesa ate teddamu kukola ki kulaba bazaakozeseddwa buki bulungi. Alipoota eno kati eweerezeddwa eri abavunaanyizibwa okugaba emirimu mu ttendekero lino nga bano bakutula ku Lwokutaano bagyekenneenye. Akakiiko akanoonyereza kuliko Buzeki Sharifa, Dr. Sarah Sali, Professor Sarah Kiguli, Judy Mbabali ne Godwin Okirol.